Kwawunyanya mukama byogaba mu bungi. Byogaba mu bungi sikuza bamugati nompa mu sidoni. Toli mwana wa muntu ntodda mu story. Tososola kosovuna munyonyo. Hallelujah. Bwagwa Omuyimbi Levixone one time nenga mugamba mutya bannaye covid yo bakyatukoze kyamaanyi ne twebaza abafuniddemu emikisa nga muganda waffe era abadde ku mukolo ogw'amaanyi. It's a blessing. Nambole tetugenda wanika mpaka goge mazima era abannayuganda bakimanje kirungi bonna beesunze Nambole buli wamu ogenda mbadde ina n'omukolo mulala gwenvaako era no bagambye embaga inaabeera Nambole ndoza tugenda bimixinga tugenda kwata ndoza embaga ne concert buli kimu tukiteekewamu kwegamba tuli mu kukuba twakakuba emikolo 6 leero tumekinze 63 tunoonya emikolo 10 tulangirire embaga Katonda tunagiweza concert Nambole weeri twali twasasula Nambole nga 12 December naye mwabiramu n'ebyagwawo covid naye tifenga fete tugwa amaanyi nga bakkiriza ba Mukama tumanyi buli kimu kibeerawo n'ensonga so we are still going to Nambole buba time kyoba kasita covid yagwa bwati tugenda we Nambole because that is our next venue. Muganda onkubya amigo nabala bwe bambaga era we byenvude ensanze y'abayimbi abalala eri bulamu naye uno liri jona yona bade bayimbi gamazima chenjagala okumanya bantu very soon we are going to see the change. Kimu kigenda chuka tugenda terera kyenso bagamba sina kyenso balimba kirala kyonna naye kwesiga Katonda ne tusaba natuyisa mu buno mweno pandemic eriwo na buli kimwe kya happening mu ggwanga tutuuke ku kituufu Burundi ye akayimba ako mwena mwakiraba awazimvu bakaite kisa kali ku YouTube channel. Nafuna omukisa ne bampita first lady we Burundi ogendo performinga then awatewe nafunia ne festival endala gye nayimbirako then ne meeting abaana bali incredible manyize njagala nnyo young talent naye okuba kateno sagala ne wane nagisanga already banene nnyo but I loved what they were doing. So they are called the Victorious Team, very amazing boys and girls who love Christ. So netukola olimbo olwekisa kubanga era ekisa kya Mukama kitumala. His grace is sufficient. Kitegeere. Mbadde omukulembeze muwuma nga nkulembera ku board y'abakulembeze kuba president. Nalondebwa nga siriwo. I was away nali nyina tour the time of radio we yaliwaawo bafuna makacyankala nawo bwe nalondebwa era ne baddamu ne bannesiga ne bambeezako era ku kakiiko but essaawa ne kigenda mu maaso waliwo enkyukakyuka okitegeera era nga tukkiriza Katonda kubanga abakulembeze bava eri Katonda so tukkiriza omukulembeze gwanatuwa wuma muganda ffe wa kibiina yali mukulembeze mulungi natuuka ekiseera nekimuzitowerera ng'alina maybe okufanya kazi endala so tukkiriza omukulembeze yena najja natwala mu maaso era nga aba gospel artists era namwe njagala okubazzaamu amaanyi nti nze nga nze sisobola kukulembera gospel industry maybe ekyo kankitereezeemu what I do I'm an advisor query board okitegeera bayinza okunkyusa bayinza okunsigazaako nga advisor just naye nga Kosovo yandi omwoyo manyi kati yegenda obeera capital city ya Uganda so kati bintawaanya naye katuddeyo ku kiti ali awuliriza kubira Yesu engalo ez'amaanyi kati ulira gospel industry naffe twetaaga okuvuna abakulembeze abagenda twongera mu maaso. That is the truth. Era nga tukkiriza bwe tunaba tuteredde kubanga ffe ate byemunyumba bibeera bya mu nnyumba tetubiraganze tunatuteredde bwe tuti baba balirijjo baani oba tukulembera nga ffe we tulifo tukulembera. On that point tulabye abaana bakola performance eri bulamu alirijo nga bavuddeyo balina amaanyi kati kevolexi bayeba toti anti abaana bano bagenda kulyawo ate nga bandiira oki nzaani gwe nali awo leka nkubulire ekisookera ddala nze muntu bonna bw'oyogedde bonna nalimba kutteko ku mukono kitegeeza ndi muntu atalina mutawaana and it is good when your time comes play with it very well, you understand. Nze omu ku bayimbi abato abaagala kubanga nyina emirimu mingi nnyo gy'okukola kyobola nyina record label singa nali singa nali saagala bakukola ba nina competition. I don't believe in competition. That is the first thing. I believe buli omu Katonda yamutonda n'amutegekera
obudde bwe nga Bible wetugamba he knew us before. So our life is planned. Toso atega no planning nekirala nso ogamba Katonda mwene yagafe na twatondebwa mu kifaananyi kye. So kitegeeza bwobanga omuntu twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda twali muntu ali failure. Okitegeera you can't create a failure in your image. The way you can't do it, that's the same way God can't do it, because he's not that stupid. What am I trying to mean here? Nti omuntu yenna asobola okufuna akaddaako. There is always prime time for everybody. Buli muntu Mukama agenda musitula, buli muntu Mukama agenda mukozesa, wabula bw'aba kukozesezza gwe biki by'okozeewo. Kansooke ntandike ku ky'abaana era ombuuziza ekibuuzo olinga abadde nange eyo gye mbadde. Nze why nange nakyebuuzaako. Nze mikwano gyange gisinga, by the way. My best friends are the young kids, be baana bato. Ne bogenda mu Kosovo nze obulamu time yange nanjimala n'abaana. Mvuga nenve waka nengenda nembeera nabaki n'abaana b'e Kosovo. Njagala nnyo abaana nnyo kubanga abaana bano bakwagala n'omutima gwabwe bo tebalimba. Bwaba bakwagala n'omutima gwabwe. Bali nekisookera ddala bakuuma ebyama. Nze manyi ogenda nenkabirira abaana b'e Kosovo mbagula ne tubeerawo n'ennyumya ne mbagulira ebinuma byonna besasobola kujja ngambe muntu mukulu okitegeera. But they have always been there for me. That's why I love them. Era ndoza yeyo connection gye tuyina. Era mbaagala nnyo mwana si kyo. Tumwagala nnyo bannange. Kyabana mawulire fenna tuli muntu omu. That is one thing I'm going to tell the whole world. Fenna tuli muntu omu nga bwe twaga fenna twatondebwa mu kifaananyi kya Mukama. Tewali njawulo yonna gye tuyina. Buli omu yeebaka Katonda n'atuprotectinga mu kiro ekyo ne tuzuukuka nga tuli balamu. So tulina okweyagala. Love is everything. So banga waliwo obusosoze mu bannamawulire biki I think they don't deserve it. Nabo bakola omulimu ogw'amaanyi because without them era waliwo information gye tutasobola kufuna. So bwe kiba nga kibaddewo eri nsaba busabi ekyate kiveewo kuba tekikola makulu. Abannamawulire they mean a lot and they add values. I'll be frank with you, waliwo ensi bagiyita Ghana yatundibwa bannamawulire oba kye bayita social media. Abantu abapostinga ne bagiboostinga nnyo. Bwe nafuna omukisa okumpita when they were talking about the aviation industry in Uganda, I told them the same thing. Bannamawulire, they contribute. They can either build us or break us. So we love you people, and I think we are one. Let's do whatever we can to promote our country, to promote gospel, to promote Jesus Christ, so that we can be the change we want to see in our communities and in our country. All Ugandans, peace and love to each and everybody. We all deserve to live and see tomorrow. I love you so much. Bobanga oli ondaba ensonga lwaki nnyimba Yesu gwenjagala ensetegeere. So banga oli eyo Yesu Kristo lyekkubo n'amazima n'obulamu. Yensonga etannebasanga nnyimba ngenda wano njagala mutegere Yesu Kristo. Kola olunaku fenna twesangayo mu ggulu because our final destination is heaven. I love you so much people. Twesangayo Namboole nga COVID yeebase nattibwa ddala mu linnya lya Yesu. Blessings.